Taata w'abaana Rajabu Wambiro w'emyaka 5 mwogomo yasibyemu ebibye n'ava mu maka ga mukyala mukulu Alaisha Nabwiro w'emyaka 47 olw'enguguze n'azikuba muzigo ewa Nakyeyombekete. Bano batuuze ku kyalo Nnongo mu ggombolola y'ekitimbwa mu Kayunga era Nabwire asitukiddewo ensonga n'aziroopa ewa Collins Kafeera akulira ensonga z'amaka n'eddembe ly'obuntu e Kayunga ng'amusaba amutabaganye ne bba akomewo kubanga naye amwetaaga. Wange yafumbirwa naye bwafumbirwa afuuse kizibu ebikyafuna byetaaga waka naye mutaka ndi kugobebwamu. Nabwire akakanye ku maviivi n'abuuza taata w'abaana be ekituufu ekyamunobya n'agenda asenga ewa Nakyeyombekete n'atafaayo na kubawa buyambi okulya emmere n'obujjanjabi. Taata w'abaana nkubuuza ssebo ekyakujja ewaka kiki okutuuka okutuleka ne tubona abaana ne bwe tulwala totujjanjaba. Wambira amwanukudde nti mu kusooka teyalina kigendererwa kyakulemera wa Nakyeyombekede wabula maama w'abaana be. Okuva lwe yategeera nti bba akwanye yagendanga buli kiro n'akoona enzigi n'okukasuka amayinja ku nnyumba okubalemesa okusanyuka olwo omusajja kwe kusalawo n'atongoza amaka ag'okubiri. Waliwo olwo yankolako ebikolobero bitya yayambala ensimini eno gy'olaba eno nayambala empale yange n'essaati n'atulumba mu maka we n'akuba enzigi. Nabwire akakasiza nti yakolanga effujjo ku bba omuli n'okumulondoola okumusuulira engoye ebweru wabula byonna yabikozesa busungu kuba yali amusse ennyonta kyokka nga lwasuza awaka afuluuta okukeesa obudde. Ng'amaka mafu n'addayo eri n'asula meka 3 bw'asula ennaku 3 n'akomawo ewange 3 byagaana. Nabwire yeewuunya engeri omukazi omupya gye yagonzaamu bba kubanga amusibya ku nkumbi ng'alima kyokka ewaka omusajja ono yagaanira ddala okulima nga ne mu nnimiro ayitayo kukola bwa Nampala. Nze wange abadde talima eri mujja oli eri bali kumulimisa n'alyoka alya. Nze wange abadde talima era amala n'omwaka nga mu nnimiro agendayo kutusombera kasooli nga tumuula oba mugambe nti fuuwa bijanjalo n'alyoka alinya mu nnimiro. Ayongeddeko nti bba lwe yeekubye mu kifuba okubaako obuyambi bw'abawa abawa siringi 2 zokka nga ne lwe yasanga nga beewoze hafu y'ennyama yayomba okwekutula. Akadomola k'entunda ak'amafuta najjako 10 ezo kuba neiba wange yasala ennyama neŋŋamba Majidu asaze ennyama mugenda atubule hafu sijja kulemererwa tumuweeko 5,000 zino. Bwe bwakyedde emisana n'atusanga nga tulya yayogeredde omwana muli bagagga bino ebiseera byakugula nyama. Okujjako juzi nagula ennyaanya ono ng'ageze mu kuziika. Wambira ataddewo akakwakulizo nti okudda ewa mukyala mukulu alina kusooka kumugatta n'embuzi kubanga yamenya obulombolombo bwe yayambala engoye ze ate omukazi n'akalambira nti kikafuuwa okuwabba embuzi kubanga ekyo yakikola okumulaga nti amwagala nnyo. Era muffe nga ffe ab'ekika nti omukazi okwegeza mu mpale yaki ey'omusajja nti musango munene ojja kuliwa embuzi. Ndi wono amanye nti omusajja azitowa yajja kufumbirwa si kujja kufuga. kati n'oyambala empale ye amanye nti nange mwagala akomewo eno. Omusajja wange ono mwagala kuba n'engoye nsobola omugulira n'ayambala. Era nga twagenza waka n'enfulumye zange bwe nti londamu olugoye lwo ayinza okubulirirwamu naye ye bw'afulumya n'ateekawo nsobola okubalaga nti eno saati nagulira ddadi wange. Kafeera ajjukiza Wambiro nti abaana be bamwetaaga era n'amusaba addeyo eka n'ebyetaago naddala okubawa emmere. Kafeera amugambye nti etteeka terimukugira kuwasa muwendo gw'abakazi bayagala wabula bonna bateekeddwa okufuna ebyetaago kyenkanye. Ono musiraamu asobola okubeera n'abakazi abana naye tukwagaza nga buli wamu gy'ova balya. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rabukidde TV. Gireko